banyi ne waba nti obatayinayo oluusi aguma n'agamba yeekira kituufu alabika tannaba kufuna naye ng'era teweeyibaala ebitonde ebisajja gwe olabika wabirabye eggulu wangisembayo namushaka giyanga nnene nze ndi mugoberezi. Salamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Ono munywanyi wanga bulijjo bawa baba manager wa piki ajwa mu Lufanga. Eno obukedde ne waffe. Ne Chemani Mutumba Fredi. Wano wansi owabasudde. Yageze nasi mu oluzi. Abantu badde banywa mu mente. Ne kusawa ya leo kati abantu bayawukanye. Era n'agamba kino ekijja kyasibye tasangamu n'emu nekolaki ekibeeramu era abantu ne bakyukiriza bulungi nnyo era kansubire ati kyalejjukira Chemani yakajjako mupya sigadde badde bakuba sitaatu emirundi 3 mirundi 4 kati Chemani Mutumba Fredi n'akwata obukulembeze obwo ye kati buli bamukwata ku fayiro eziri section okuva mu kkooti n'agwa eddalu olumukwata n'agwa eddalu lindako polisi wejja omukwata nga agwa eddalu ayina stamp ziyakuba emirundi 2 kati buli olumukwata n'agwa eddalu wali polisi y'ebulanga olumukwata n'agwa eddalu ye bamuyiza atereere olumala okutereera alebera emisango gye mumusonyiwe kale yakuba stamp emirundi 2 balina mumukwata baba kale kagamba ne wagwa eddalo omwaka mulamba watereera bw'ati nga baba okolanga byokola byonna tonyizanga ekyalo maama nga bakutaddeko kakati nno nzikiriza tugende nzikiriza munnange nkole bwenti abamasimu mmwe abalala mpola oli wakati mu programu entanda ku makya golokoka n'essuubi eppya otandika olunaku ng'otegeera eddiiniyo entanda ku makya ng'ekuleeteddwa aba Mandela Millers abakolera eŋŋano ya Supreme Flour. Weeyongera okumanya mu programu entanda ku makya akutuusibwako Queen's Park Schools esisa Ngongolo ku luguudo lw'Entebbe essomero ery'Ekyasa erisomesa abaana okuva ku nasale paka P4 ab'ekisulo n'abaveeka ng'okuwandiika abaana kugenda maaso bakubire ku 075 177 235. ate baguddwako munange emisango ebina nti bakuba parade. Ojjukira parade yatambula ennyo kigambibwa nti Edi Mutwe bagikuba wali Makerere nga ku birthday yali birthday ya Robert Kyagulanyi Ssentamu principal ne bamulinda nga ayingira ne bamuwa surprise kati bategeza bagamba nti ono ashirewo ne Edi Mutwe be bali bakomanda mwana wange bagamba nago musango mwagala kugwerabira kakanale ku Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo embeera munange wetu wetambula ampuliza wetu wetambula abali Masaka mugamba mutya mwebale kukwasaganya wali ku YouTube osinika ka message mbanka laba wano mbanka funa wano mpola mu mbeera yonna ntandikidde mawanga ga Middle East tujja semba ne mawanga ga Europe ewali omusajja Putin Vladimir eyateredde edda munange yatambudde mu security ey'amaanyi ennyo eyasanyalaze ebyentambula mu ggwanga erya America ali ku Pal FM yatuusa akabanga nga akawungeezi n'ekiro wonna ali ku Pal FM omusajja ng'ebifaananyi ebyo bibiri ku street ne president w'eggwanga erya America Donald Trump nga bwe batambula munnanga ampuliriza naawe ali mu kulaba nti munnanga ndaba ku YouTube. Kibirango Yusufu ogamba otya kakati nampuliriza ali ku Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo ggwanga lya Iran bano abasajja balina ebintu bye bali mu kubala. Iran ali mu Lebanon, Iran ali mu Iraq, Iran agenda kwolekera eggwanga erya Yemen ewali abasajja Abahuthi. Mu Iraq waliyo amagye, waliyo akabinja bw'abalwanyi ne bannansi. Mu Lebanon waliyo Abahizibullah. Iran ali munda mu ggwanga erya Palestine.
Iran ayagalayo kyessaawa zino ampuliriza. Kayongo, Iran ayagala ki mawanga gano bulijjo agendayo? Yes. Uliriza ensonga. Uliriza mwana wange ensonga mpuliriza. Chairman tuli fena. Uliriza munnange ensonga. Iran akwate kuba agenda munda mu ggwanga erya Iraq bayina ensonga munnange ze bakanyako. Ampuliza bayina ensonga ze bateekako omukono wakati w'eggwanga erya Iran ali ku Pal FM n'eggwanga erya Iraq bagamba endagaano w'oligwa wendigwa eriwa erume. Endagaano w'oligwa wendigwa eriwa erume. Bano batuuse kussa. Naye emmundu egenda okusekera wano. Mundu zi missiles ezigenda okuyitaayita abasajja bakutte ssente ne baziwa eggwanga erya Iran. Kigambibwa nti Iran ekwata ensimbi billions of money azikwata aziwa abasajja aba Iraq abagamba mugende museetinga akabinja. Olaba Iran already ina akabinja mu Yemen akaba Houthi, mu Lebanon ina y'abasajja ba Hezbollah, Palestine ina y'abasajja ba Hamas, bayina n'abasajja ba Qassam Brigade. Kati bakutte ensimbi baziwadde omusajja omu Iraq enkolagana y'ekimemmete babagamba mukole nammwe akabinja, bakolere Iran akabinja. Tayagala kusuula mu Iraq mu buzibu nti entalo za Iran ate balumbiremu n'eggwanga erya Iraq. Kati yakoze yabawadde ensimbi bagende munange bakola akabinja. Amerika ekayise kabatujju. Amerika munange kayise kabatujju. Trump ategeeza agamba nti Republican Congress will not allow this scam. Bano abasajja baddidde meeting bazitudde abayirani n'eggwanga erya Iraq. Zino ensi ezeddiringanye zawukanya booda. Irani abasajja aba Iraq bagigamba bamugamba taata tukuwadde kola kyonna ky'oyagala. Amerika etegeeza egamba nti bano balina okufuna olukusa. Amerika egamba nti bano balina okulaba nti munange bafuna olukusa oluyingira eggwanga erya Iraq. Iraq emugambye okukuva ddi Iran ina genda wa Amerika emugambe seba Amerika mbadde nsaba nnyingireko munda mu ggwanga erya Iraq tulina bye tugenda okukolayo. Ekyo baakimaze munda mu ggwanga lya Iraq bamuwadde ensimbi yeeteekereteekere olutalo. Yeeteekereteekere munnanga mpuliza olutalo. Teyakomye ku ekyo bakwata ekkubo. Ampuliza bakwata ekkubo bagenda munda mu ggwanga erya Lebanon. Anti Lebanon baagala kulaba nti munange bagitwala. Iran evudde emabega wali bategezi bagamba muve ku ggwanga lya Lebanon, muve ku basajja ba Naim Qasim, muve ku basajja ba Hezbollah banange mubeesonyiwe. Abasajja bagamba tujja kufiira wano. Hezbollah egamba tujja kulaba nti munange tufiira wano. Kaakati abasajja aba Iran beesozedda eggwanga erya Lebanon. Sheikh Naim Qasim yabaniriza bulunyonyi ddala muganda wange ampuliza babagamba kaakati yesaawa. Secretary of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran, Dr. Ali Larijani Mutaka. Putin ali mu Amerika. Bano bo bali mu kugaziya. Omusajja ayagala kutulumba. Akimanyi nti meeting ezituuliwe eri yonna yonna ekinaavaamu oba kirungi oba kibi. Amerika ali mu kubala ggwanga lya Iran ayagala kulikuba. Delegation ennene okuva munda munange mu ggwanga erya Iran batukidde wa ambasada wa Iran munda mu ggwanga erya Lebanon Mr. Mujtaba Amani bamugamba sebo tuze kukyalirako. Secretary General wa Hezbollah Naim Qasim yebazize eggwanga erya Iran bagamba mwebale nnyo, mwebale kutuwagira, mwebale kutwagala, mwebale kuwagira kukuba banange tubayozaayoza mu butongole, tubayozaayoza basebo basajja mmwe ab'amaanyi, mwebale kukuba ggwanga lya Isirayiri, mwebale dikuba bikompula naffe tutandikiraawo. Ate yo mu Iraq bakoze n'oluyimba, mu Iraq bakoze oluyimba. Anayina ennamba yange ndumuwe
oba nduse ku page ya Hudu ajja tukuteera ku gundi ya PAL WhatsApp yaffe kaluwarabu kitontome kya luwarabu tujja kiteera ku WhatsApp yaffe ndowooza okirabeko abasajja bagenda basuuta balina kasayini kibala ku YouTube olaba kano mukono gwange guno n'ogukyusa mu bwoti ekyo kano kategeeza missile nti zaava mu Irani nesigenda munda mu ggwanga erya Isirairi kati balina kasayini ke bakolanga buli omu abakyala mu butale yonna ewaka buli omu akwata ka video yakuteeka video ne bakakubanga bali mu kujeeja ggwanga lya Isirairi kakati bana basajja ekyo kiri mu Iraq bana basajja munange bataka munda mu ggwanga erya Lebanon naye Mukasima bagamba tubayozaayoza mwebale nnyo bannange mwebalire ddala naye bano ekyabaleese kiwulire ekyaleese ampuliza bano abasajja bagamba omusajja ayagala kulumba ggwanga lya Lebanon alikube wabula abala wava mu Lebanon abali mu kubala Iran kivula nga Iran efiirawo ekimanyi byonna byokola oli mu kubala oli mu kubala ggwanga lya Iran kivula nga Iran egamba naffe katwebeere mu mbeera yonna kana kaye kagala kulaba nti munange katukuba kagala kutukuba ampuliza kagala kutulumba katukube kakati bulijjo babagamba kansooke nkuwe kino waliwo eggwanga lye bayita erya Italy balinayo emipiira gye basamba wabula baleeta bibbaana babiwanika ebigambo ebyo bitayita ku bu TV obw'enjawulo kuliko ekigambo stop killing children nga bagamba eggwanga munange erya Isirairi babadde mu UEFA Super Cup munda munange mu ggwanga erya Italy bagamba stop killing children stop killing civilians bano balaze obutali bumativu Mubaraka balaze obutali bagamba nti mulekerawo okutta abantu kati nali ku PAL FM aliko okula ly'omuntu wa bulijjo wakati nga Isirairi yakatta yasse kikumi mu Gaza 10 bafu ate be twasobodde okubalako abantu 10 ne bava mu bulamu obw'ensi ani abatta Isirairi yabajja mu bulamu obw'ensi we yamaze okukuba Benjamin Netanyahu bulijjo kino kye tubagamba Sebirongo angambye ali Seguku bali kulaba nti munange ye muli abe Seguku kati ali ku PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo Netanyahu Benjamin olwamaze okukwata ekkubo n'akuba eggwanga erya Palestine natta abantu 10 n'okusoba ne bafa walengedde omwana nga yasira n'agamba taata wange jjajja wange ali wano amaziga ag'okungulu ampuliza n'amaziga ag'oku mwoyo Netanyahu Benjamin yamaze n'ategeeza Buwarabu yonna Abamisiri Abasaudi Abe Jordani Abe Syria bonna UAE twala tugende n'abagamba nti ebitundu ebimu ebiri mu Middle East bya Isirairi ebitundu byabwe mwenna ebisinga ebiri mu Middle East Netanyahu agamba nti byabwe era babyetaaga agamba nti babyetaaga byabwe kakati kaweddemu bulijja bagamba nti kati kino kya Isirairi kya Palestine yokayoka bannange giwunye omusajja nakugamba alina mission ejjawo bano bonna kabe Saudi Arabia alina mission mpola agenda asima mpola
agenda asima mpola mpola, agenda asensera, ali mu Lebanon, yayitidde wali mu Syria, n'abaako ettaka lyatwala. Jola n'atuuka akadde agamba omusajja Omurussia, amutegeeza amugamba, ssebo taata Vladimir Putin, nkukkiriza ssebo, yingira eggwanga erya Syria, weesoge Syria ewaffe, jangu okole ebikwekweto kuba tujju, nkukkiriza. Lwaki akkiriza? Bannange yawanise. Omusajja byamusuubiza si byakola. Isirayiri byamusuubiza si byakola bannange. Kakati agamba nti jangu Russia, jangu Russia, jangu. Kati nno yembeera eri saidize eyo, yembeera mpuliriza munnange eri saidize eyo. Wakati nga Iran gitwalanga superpower mu Middle East eyimiriddewo ku magulu g'abiri n'egamba tekijja kusoboka, tetugenda kubikkiriza. Iran ebalibwanga ensi ekwata ekifo eky'omwenda mu nsi yonna okuzimba satellite mu space ey'amaanyi ddala, ate munnange etiibwa ddala ggwanga lya Iran. Buli bawulira ebigambo ng'ebyo, ampuliza, buli bwe balabanga biganye, buli bwe balabanga Iran ekola ebintu nga bino, kiruma musajja mu America, kiruma musajja mu Isirayiri. Mugana nge omwali lukunjiri makanika ogamba otya? Kakati ali ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Bana abasajja bateze kulaba nti munange beekyaliraŋŋana. Iran egenda ebalambulako, erambulako aseti zaayo, bategeeza bagamba nti katubalambuleko, oba olyawo tubawe ku byokulwanyisa, tulabe weewaganye. Omusajja akadde konna ayagala kutulumba. Era listen, kasita bava mu America, kasita bava mu America ojja kumbuulira. Iran egamba tukimanyi. Nasifu kiyimba. Iran etegeeza egamba tukimanyi bulungi nnyo, mwagala kutukuba era tuli ready mu bwengula, tulina ebyokulwanyisa birengera bitangaaza wansi ku lukalu, bitangaaza bitulaba, tuli ready okulwana ku mazzi, tuli ready okulwana. Tulina zi missiles, tulina zi drone, tulina zi nuclear, tulina zi tanka, tulina zi bomu ez'amaanyi. Tolowooza nti omusajja Omurussia okuvawo n'ategeeza n'agamba nti alina ebyokulwanyisa eby'amaanyi okusinga ku Oreshiniki, eby'amaanyi okusinga ku Oreshiniki tabirabamu. Mubadde mulowooza nti Oreshiniki ya Russia yokka gy'alina. Era waliwo ensonda ezafuluma wali emabega, Iran nga bali mukulaba nti munange balwana, omusajja Omurussia kaabula kata. Iran okuvawo n'egamba nti mwawonera watono nnyo, twali tugenda kukwata ebyokulwanyisa munange bya nuclear tubikube ku nuclear w'eggwanga erya Isirayiri. Ensonda zaali zitambula nga ziraga nti omusajja Omurussia Vladimir Putin akwata Oreshiniki, agikwata munange agyesoza eggwanga erya Iran, amugamba kuba sabatula, wofuna chance mukube. Kakati Iran egamba tubalindiridde nga mbaga, tubalindiridde nga mbaga, mudde mutulumbi. Jet abamba gita presidential plane ya musajja mu Russia yakutte ekkubo ne yeesogga obwengula, neyingira obwengula bw'eggwanga eri America. Bannansi nga bakwata bu video balengera security gye batalabangako. Nagambye nti Putin yabagambye nti zenja ne security yange. Essaawa zino abakulembera Alaska, abagitwala mu security wise bali babiri, America nyini Alaska ne Russia. Uliriza amaanyi, nyini Alaska mwali, ne Putin ne security ye mweri. Yawulekeddwako ennyonyi nga bulijjo zimutambulira emabbali, bakansolize flight. Omusajja olwatonye mu America for the first time mu byafaayo, olwatonye mu America abasajja bagambye ono omusajja bamwetaaga nnyo, ensi yonna emwetaaga, tulina okumuwa security ey'amaanyi. Obwengula bwonna babagambye abali wansi temusituka, America yonna security, abali wansi temusituka, abakkirira mukirire mangu, omusajja ayingira obwengula bwa America.
bamukkiriza okuyingira ate bamumanyi mbega naye bamubega bamugamba mubeere wansi sinti w'amaanyi nnyo naffe twagala kulaba ali mu kubega ki Putin ali mu Amerika naye ali mu kubabega bagamba naffe tetujja kubikkiriza ono omusajja muzibu nnyo naffe tulina okumubega security yonna mu bbanga okujjako ennyonyi ez'amagye zezakkiriziddwa mu bbanga Putin olunaku lwajjo ng'ayingira eggwanga erya Amerika Vladimir Putin ayingira mu Alaska banansi bakuba ebifaananyi badidde street zonna ez'enjawulo masaza gonna agali munanga mpuliriza munda mu ggwanga erya Amerika ne bagasako ekifaananyi kya Putin ne Trump omusajja nga yeesogga eggwanga erya Amerika abantu basasudde ensimbi wuliriza hotels mu Alaska zakoze ensimbi abalina ab'eŋŋanda okuva mu masaza agamu agatediga Alaska nga balina mukwano gwe mu Alaska basuze mu Alaska baagala kulaba ku Putin ani oyo ajojobya ensi ani oyo ateeka Amerika ku bunkenke ani oyo asuza Amerika ng'etunula ani oyo alekera Amerika okuwakula entalo ng'ali mu kunafuya Putin yaani oyo omusajja Vladimir Putin mu byafaayo atadde Amerika ku bunkenke twakoma okirengera ng'ennyonyi zikansolingiddwamu yali musajja Osama bin Laden we yakuba Amerika n'agirumba kati bino si kulumba si kukuba bakikoze beeyagalidde bamugamba Putin ali mu Amerika omusajja mu mubege mutekeka amaaso abiri akasajja kazibu nnyo bayinza we bakattiramu gibagiwunye ate nako kambega kali mu kutubega nkukakase nkutegeeze linda Putin aveeyo ojja kakasa nti omusajja yali yababegana dda kigambibwa Putin we nga tannaba na konfaminga yali yasindika dda abasajja be era Amerika egenda kubanoonya zabadde saawa emu eyakawongeza olunaku lwajjo ng'omusajja Putin Vladimir ali mu bwengula w'eggwanga erya Amerika ayingira airport Anchorage airport mu Alaska olunaku leero bagenda kulaba nti munange bamiitinga sawa zigenda kubeera 5 lukungu yajja okubikuwa live sawa zigenda kwera munanga mpuliza 5 n'ekitundu nga meeting munanga etandika kasajja katadde Amerika ku bunkenke akasajja kateeka Amerika ku bunkenke wabula Trump yagambye kasita bitayitamu byenjagala okumugamba jukira bamugambye nti Russia akuwangudde gwamwegayiridde kanzijeeyo kale kati Russia n'agamba kankukakkanyeemuko kanzijeeyo naye olowooza yagenze nti amalega agenda bw'atyo Trump yagambye if Putin does not get if I don't get the answers I want during this meeting Putin will be no ngakozesa kinene there will be no next meeting with Putin Iragamba after this summit I would like a meeting between Putin and Zelensky of Ukraine era agamba ajeetaaga muwangu ddala Putin agamba kasita bitayitamu Bashiri Putin agamba kasita Trump agamba kasita bitayitamu Putin yeekaabireko ebaleno meeting bagenda okulaba nti munange bamitinga Trump alesa basajja be embula kalevu basajja be envunula bibya abasajja ab'amaanyi President Trump wali Vice President JD Vance ne munange talutumidde mwana Secretary of State Marco Rubio naye agenda kulaba nti munange abeerawo Secretary of Treasury Scott naye wali
ne envoy Steve Witkoff kigambibwa nti naye agenda kubeerawo mu meeting mwali. Trump agamba kasita bitayitamu. Kasita bitayitamu mulinde lutalo. Ne Putin akimanyi ekyamututte. Ampuliriza. Ne Putin yagenza akimanyi. Kana akasajja kali mu mukeneka. That's why yabagambye njagala security yange yeesogge eggwanga. Yeesogge eggwanga erya Amerika. Abasajja ne bakkiriza. Abasajja mpuliriza bakkiriza security eyingire. Bamugambye kale tewali kyakola. Juma Musisi tuli fena. Omusajja yamugambye tewali kyakola leka tukanye tubeere fena. Security ziri bbiri mu Alaska eya Putin n'eya Amerika. Wabula omukulembeze wagenda okusula wennyini wagenda okusula. Abasajja babagambye tetwagalawo Omumerika yenna mugende. Era basoose ne balambula woteeri yonna. Bana basajja bayingidde n'embwa. Bayingidde n'embwa mu Amerika. Beesoze n'embwa mu Amerika. Abasajja beesoze n'embwa mu Amerika. Kigambibwa nti omusajja Omuchina, omusajja Xi Jinping yakutte ennyonyi drone. Naye kaakati nno Amerika yakitegedde kino nti waliwo ennyonyi ya China eyingidde mu Amerika. Yakitegeddeko. Xi Jinping akwata ennyonyi enonke si nti ekuba ebifaananyi. Yagimuwa naye mbu egendereko. Naye eri mu Amerika. Linda ebinaavaayo. Bano bamiitinze leero bakolagana. Linda okwosa enkya. Ampuliza linda kwosa nkya. Ojja kunnyumiza, ojja kumbulira kiki ekyavudde mu meeting. Naye Putin yakakasizza omusajja Omuchina, n'akasa omusajja Omuyiraani, n'akasa munanga mpuliza omusajja Omu North Korea. Yabakudde ku masimu bagamba ngende, bamugamba genda osisinkane sitaani eyo mu sitaani Trump, genda osisinkane sitaani eyo Trump. Mbugenda omulabe. Naye Trump agamba ndayira Mukama Katonda Putin waagaana okukkiriza bye mugamba ngenda kumukuba. Ngenda kuba Iran, ngenda kuba Russia, nja kulumba China. That is America. That is America. Isiraeli, Benjamin Netanyahu yasindise dda abasajja be bataka mu America. Kigambibwa nti nabo balina okumiitinga ku Putin. Bafunye ka chance bamiitinge ku Putin bamulabule. Netanyahu Benjamin yasindise dda abantu be weberere mugwe. Yabatubye fayiro nene abagamba nti mugende mugambe Putin ave mu Iran. Waba yagala obulamu n'eddembe kuba tujja mukubiramu. That is Benjamin. Ensonga oziwulidde. Naye ffe nga tebatwegezaamu. Tebamanyi nti naffe tuli balalamu. Uganda. Muki? Twakola emmotoka ezitayita masasi. Olaba we assembled. Amerika ereeta mmeri yayo ng'eri ku byayo negiteeka wali Kenya ne tutya. Yali abatulimba beeraawo bwera simanyanga bayingidde Uganda era ebyabagira era kakati olaba just ejjabuzaawo bwetyo naffe excitement naye naffe tulina be tulinawo tuli banene. Kigambibwa n'ekino kyama kigambibwa mbu kasita oligamba kigambibwa nti mu Uganda tulina amakolero g'ebyokulwanyisa kisoboka ate kati ffe mundu tuzijjawo. Russia yetuyambako, Putin oyo yatuyambako era bakolagana ne muzeeyi bali bati beeyagala. Era muzeeyi yagenda mu Russia yatambira mu mmotoka eya Putin yeyeke yagitambuliramu. Kati kitegeeza enkolagana weeri amakolero gye kinagamba bali embagamba owe waffe wano musajja munene musajja munene era watuuka eri takonkona ayingira mu maka n'abeera ndi we Masaka. Onansobola okunfunira emikono 10 mu district yo natandisa okukunga agenda kukima mpapula. Kati Masaka mugambe atwole ebintu ebi abafumbire emmere ateekeyo endongo. Yenna agenda e Masaka. Mwagala nnyo endongo n'okulya ng'alina n'amaka ewa mu Masaka ne Kalungu eyo waba tabirina tamala biseera. Anjagala mikono nze ndi wa ggwanga lyonna saagala kujja Masaka. Tandika onoonya emikono balina gwe bawagira
omuntu waabwe tugambye kokome weryegaba moti amali ku YouTube wegendawo nnyo kale kambe wano kambira abasajja bano kubanga n'omuno omukyala mumbejja nno gwendi mukulaba nti munange enkola bino naye batutere tubakwate mnafu kale salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sweetheart, wanje ngokedde sweetiza wanje ettaka lyaffe eryegindi olaba otya bwe tulitunda. Nedda jjukira tetulina budde liri eyo ensiko yakwata eyo tetulina kye tulimirako. sisobola kukkiriza tunda ttaka kyoganga otamanyi bajulita Coffee Works Limited eno nga ye kampani neesimbwa eri abeesigwa zo tuyambako tulime emmwanyi naye obudde byonna babikola bwe just bawe ettaka bakulimira emmwanyi ffe tufuna obugagga. oli mutuufu. Emmwanyi terimba era ekola obugagga obw'ensibo. Tegekera obukadde bwo simba emmwanyi oteekereteekera ebiseera bye eby'omu maaso. Julita Coffee Works Limited ye kampuni ekulembedde